Sewanyana political career ye already ebadde on the loose sawa zino chovola banti atunudde muko nakuba calculator yakube calculator kubanga yomu kwaba abagambibwa they've been given an ultimatum of 30 days ojjukirako keera mu sensor motion eyo yaleta ebintu bingi sometimes olumu wins zino zijja nteri direct ntino sensor motion yayitamu basesa lingo omusajja yagaana naye ate ina ebigonjolo be yatuwa nti bana abalala abagana njukira Alan Sewanyana last year yali ku mukolo ogumu in fact bayali ambale na mujozo bagwa Real Madrid yawo ku mukolo ogumu ne bagalo ogumu gobako bamugamba tewakola ki tewasigninga manchi yabaddamu n'abagamba oba mukola mutya nze nkoma otemujja kuntiisa tiisa bichi binabaka engeri gyalengeze ekibiina kya NUP. Alan abadde taddangayo ku kitebe ku mirimu egiri proper gy'ekibiina not until kufa kwa omubaka Segirinya omulambo gwatwalibwawo agenda ne kukumulaba nga azze ne ruswa aberenga afuna kadi ya NUP okitegeera so gyabadde yonna abadde akuba ku calculator alabe because abasinga bonna abasinga baali balowooza because Mpuga wamala okuva mu kibiina bagezaako nnyo mu properinga okubagala omuguze eggwanga kumukolera mikolo Thanksgiving my leader bakoze biki alliance bagitaddewo bagezezzaako okumuwa platforms ku mawulire ag'enjawulo nga wobamanyi omusajja abalemye okuzimba aganya akonye biba bijanjalo bikonye kati ababaka abangi abasinga abaali balinda balabo bagenda kupiikinga okitegeera bayina mwesuubi bazi but they don't engeri gyaliko wekitiibwa balowooza nti agenda kuwunzika Kyagulanyi era bangi abalowooza nti wagenda bawo trek ey'amaanyi ey'ababaka abagenda okuva mu NUP direct bagende ewa Mpuuga waliwo n'omusajja omuyabayaba awo era yayogera omuyabayaba w'obwongo eyawe yayogera n'agamba NUP simanyi tegenda sigaza ababaka basukka we bati omujjukira omusajja oyo mu buyabuya alina emisango naye maama baali babaze bubi so buli abasinga bonna balowooza nti Mpuuga agenda kuyisa mu bujjenje ekkalu omusajja n'akona politically is a dwarf Mpuuga essaawa zino is a political dwarf akonye kati ba Alan abaali balowooza nti agenda tukira mu 2025 mu mwezi guno ng'ogwokutaano tugenda mu gwa mukaaga nomination ziri mu gwa 10 nti omusajja agenda kubeera afunye political capital agenda kuba afunye political power bamweyungeko nga bamutegeera omuntu waffe bakanze kulinda ng'omusajja ayongera kukona basesa bataddemu enku ebijanjalo ebera Mpuuga ababijanjalo nga bikoze bitya bikonye babiteeka ku stove mutali mafuta kirabika nga tewali muliro kati Mpuuga n'afuuka ekikonwa mu byobufuzi essaawa zino Kyagulanyi n'apiikinga momentum kubanga y'ensonga zaaliko z'abantu Mpuuga n'alema okufuna amaanyi g'abantu ti ne ku mulundi gwe yategeka Thanksgiving ogijjukira bulungi n'ayambaza abakyala basingo mother ebiteeyi gomanyi n'ababaka bennyini baagana okgendayo be yali yesibiddeko ne yalina presidinga over omukolo gwo n'atagenda yali Katikkiro yagana ogenda ku mukolo gwa Mpuuga ate nga Mpuuga kimu bibiri yali agamba they are wish hunting me because ndi Muganda ndi musajja wa Kabaka natuka n'okugamba twali tukolera obwakabaka gwe ng'oli mu bidongo byo ng'ayagala afune Abaganda Buganda loyalists nga bayagala abeere ng'afuna so he was painting Kyagulanyi against the kingdom kimu bibiri abaana batyobola Obuganda bavumye Kabaka era ne wano mu statements yabizzeemu ye buli wabaalwana kadi enyangu gyaleeta abyesigamya ku Buganda kingdom muvumye temuvuddeeko muvumye Nnaabagereka muvumye Katikkiro okitegeera ye kimu bibiri aleeta ekyo naye ye sentamu kati mukuleeta ekyo yalowooza tugenda kuddayo mulembe gwa Kabaka yekka era abasinga baali balowooza nti ekibiina Mpuuga kyaleeta agenda kiyita Buganda Party BP nga kyagenda okubanga aleeta naye omukolo gwe nnyini gwe yategeka ogwa Thanksgiving ng'ayagala okubuzaabuza bannayuganda nti yabba 5 ne Mengo teyasindikayo muntu wankizo kubanga twali tusuubira Katikkiro yagenda okugenda presiding over omukolo oba si Katikkiro omuntu yamusendasenda because Mpuuga olwamala omukwata n'amasavu ku mumwa ng'amaze okubba enva nga yeewakanyi oyavuga emotoka bw'ati yagivuga alina gy'agizza abamugamba togenda kwetonda ffe tugenda kukuwa shield
oyo mukyala eyamugamba tugenda kuwa shield naye ku mukolo gwe teyaliiwo yali ku mukolo gwe ekyali kiddako mwebakuba mubyerabira triple A Mpuuga bonna abantu be yali yesize ne bamuziririra omukolo basemujuwa balabako obo kitegeera. So the man is trying to survive politically, but the more he's trying surviving, the more he's terribly failing. Buli kijja kikuba ye okitegeera. So ye mbere eri mutu. So badde nkunyumiza nti ba Alan babadde bavugira mu Newton kuva mwaka guwedde ensonga za Mpuuga we zabeerayo zabateka mu kaseera akazibu nga tebagala kubeera eno naye tebagala kugira eri bamanyidde baliawo mu byobufuzi otuuka kaseera nga tokyasobola vugira wakati oba olina okulaga ndi eno oba eno n'omubaka omulala era Joyce Banda naye agezezzaako nnyo okwagala okuvugira mu Newton awo naye gyakoma okusigala mu Newton gye kikoma okulaga sayidi gyali nti ali wa Mpuuga oba okitegeera. Kati be babaka ba Alan tebalinga Emmanda Bwanika ye Emmandwa yakkiriza yaganze ndi wa Mpuuga era kimu bibiri yamulwanirako bambi era badde omulimu agukoze Bwanika ne nono omukyala yani owe Masaka Florence yani oli omulaka kandi abo bo babiri balosibani Bampuuga ba Alan babadde bakyaganye omusajja nga mukubira essimu Alan nasoka naginyiga nasoka Mpuuga akubira Alan anasoka kumagamaga bani abakola ki bani abaliwo kati ebbanga liweddeyo ng'alina okuvaayo ng'alina okujja ku kitebe Alan singa teyajja ku kitebe tibyalikoze eki tibyali baddewo era mu kujja ku kitebe Kyagulanyi si musiru era naye yamulondo bwe nagamba onazze oba teyandikoze bw'atyo kubanga ye Mukasambidde agamba kikolwa ekyo tekyali kirungi mu byobufuzi mbadde nina beŋŋamba wano nga mu byobufuzi tetuzanyira ku morality si bya morality nti empisa it is about the right and the wrong okitegeera ne mugaati gwa bbata era kyekimu ati mugaati gwa bbata yalemererwa ye naye mulema yes mugaati gwa bbata akomawo ekawe mugaati gwa bbata is politically crippled is tasobola dowangula obwa LC chairman bwa wano wetusobola tekikyasoboka luberenga tekisoboka luberenga is a political crippled person mulema oli ye Mpuuga is a political dwarf ono is a political crippled person Munyagwa luberenga ajja nno awa ajje kawempe ate nga we yajja luli ne bamulagako abantu